Yes Faadi TV ujimbaniriza kade kano. Muli mutya mwasibye mutya mwasuze mutya. Eno bagita Faadi TV ujimbana amawuli agabagatamba tambula okutete gwanga lyatu Uganda. Jimpereka like. Comment section where abaka bontera mu comment section. Atosera ngo je kumideko updates zoma nazo each and every single day. Rema namakula kusane Dr. Amuza. Mbongedde okubanga balumya ya weta babadde ku kabichi. Abasinga bagamba nti Rema namakulu ofaaki n'ensi. Ofaaki n'ensi n'akabina ke wagula. Abayaye besibye kabina ka Rema bannange. Besibye kabina ka Rema ninge kyamazima Rema okugejja kwageze. Osanga n'akabina kake. Nva kubini bya nabagamba ati yakagula. Ne mwana twageze. Rema ati yali bwati Rema kali kakazi katonemi agenda akulandoza laavu. Laavu ye mususseeko mukazi watu. Bagamba laavu yegezza. Mukazi nzo kuba yekoledde endoddo ye kabawooza nti yagigula ate simanyanga biki Rema wagula akabina $7 kabukadde 10 kabukadde nga posika akasanvu tebona bukadde 10 oba yingidde bukadde nga 2 akasanvu ka $1 kuwe 15 oba bukadde nga bomeka 15 za $1 15 za $1 oba bukadde nga 10 na bomeka 15 16 19 oba bwato mu 15 za $1 bagamba ati Rema akabina kayagula kalimbukadde nga 20 abamu bagamba 7 abala bagamba 20 abamu bagamba 13 bagamba ngo manyi na ebintu bya social media buli mwayogera bibye buli mwatu atukomoka bibye nenga Rema yita bafuddeeko yali mu kweyagala na mwami we n'abaana baabwe yagamba mwogere musabuke mukole biki mwabamanyi nze ndina abi wange nze ndina mwami wange mujja kutokomoka mutokomoke mukole biki esibafuddeeko naye ng'ensonga zeezo subscribe onyigene kade bagiyita Faadi TV ujimbane updates ezina value mbana mawuli agabagatamba tambula okwettesa eggwanga lyattu Uganda mwali mu ggwanga lya Oman mbeebaza abali mu ggwanga lya Oman mbeebaza ne mbagamba nti muli baakabi nnyo okubanga mugifollowinga bamita mukyala Dr. Amuza yava ku bantu yagamba ati mukole mwagala mukole bina mwagala mwabamanyi nze nnya kusigala nga neyagala n'omwami wange abasinga bagamba essaazi no Rema byakola byonna bikola kwagala kulumya Nyamukenzo alimya Eddie Kenzo ne Nyamutoolo nti badde bamuliddeko sho abasinga bagamba nti Rema nyini mawuti ne Nyamutoolo ne Eddie Kenzo bamuliddeko sho ngeefaananyi bye tebikyatrendinga bulungi tebakyabisharinga bulungi zakyabeera nnyo mu mawulire nti bali bamututteko sho olw'ensonga nti bo bali baddukira ku Spirit agambika ebifaananyi bye bitrendinga ku Spirit agambika ku social media platforms ezisinga bitrendinga nnyo ku Spirit kyova Rema akola ki ateekawo empeera ndowooza ogirengera endoddo bagamba Rema wakajja w'akabina ako singa bagamba Rema ayagala nnyo kalaga alumya Eddie Kenzo amugamba wandekawo wansulawo n'ofuna minisita talina kabina zinkayina basinga agamba Rema ebifaananyi byonna byekubisa abikubisa kulumya Kenzo na Nyamutoolo agezaako mulaga nti Nyamutoolo tolina kabina nina endoddo Eddie Kenzo gwe yafuna oli wakabaawo abasinga bye bagamba gambi omugambo gutokomoka bitya naye tujja kukwatala gye bigenda kubanga bikola ki gye bigenda okubanga bigula naye ng'ensonga zeezo ezimu ku ezo zitrending akadde kano ebifaananyi byateekeddwa olunaku ndozadde ennaku lwakwosa ggulo mpaka nakadde munnange bikyatrendinga mpola nonkubadde abasinga bagamba nti Rema takyatrendinganga emabegako ampu yabadde atrendinga essaazi n'ebintu byakyuseemuko okwawukanako ku biseera ebiyise emabega nti Nyamutoolo yasinze okubanga akola yasinze okubanga amukosezzaamuko takyatrendinga nga luli bwe yatrendinga kale ebyebyo eno bagita Faadi TV yugi mbebaza ne bagamba nti muli baakabi nnyo okubanga munfollowinga ne mbagamba nti comment section bambi weeryawo bakabuntira mu comment section tosigale nga ogifollowinga updates zopatazo each and every single day bagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga munfollowinga mwena basubscribinga ne munyiga ne kale ne bagamba nti ne comment section weeryawo bakabuntira mu comment section tosigale nga ogifollowinga bagita Faadi TV yugi
Dewji abali mu ggwanga erya Oman bagamba nti namwe muli babodde nnyo okubanga mugyekuumirako efa ADTV Rwema Namakula ne Dr. Amusa Rwema akyalumya agamba nti mujja kunvuma ebbina muvuma akabina kange nti nakagula mujja kavuma nti kali feeke mujja kavuma nti kabicupuli sijja kufaayo njasigala nkola ki njasigala nga neeteeka mu kamera njasigala nga mbalaga endoddo yange mbalumye n'endoddo bagamba bayaye bagamba Rwema twakitegeera dda wajja wajja akabina ako kabina kyakame akagejjira mu nnaku 7 n'ogejja akabina tugayo ku stage ku nkuuka tuzzemu okulaba ng'ogeza akabina wayiseewo wiiki emu kabina kika kyakufukira fukafukire nga bwofukire ebijanjalo kamera bumezi bamugamba nedda abasinga bagamba nedda wakagula manyi naku zino obubina bungi nnyo abazungu baabuleeta mu Uganda buli mu Uganda abantu bangi nnyo abasinga n'amabeere bagambala olaba oli n'ogamba naye omwana nga alina ebbeere nga lya mutima gwa mbogo kumbe yali ambadde bwambazi nga tubeere tutono twalina tuti abakazi abasinga batuuka